Alipoota ya Ssaabalizi w'ebitabo bya gavumenti omwaka gw'ebyensimbi 2011-2012 eraga nti minzaani 2 eziri ku mutendero gwa waggulu ezaali zirina okupima obungi bwa kasasiro eyayiibwa ekiteezi. Waliwo abakozi ba KCCA abeekobaana ne bazibuzaawo nga alipoota eraga nti zaasibira Rwanda gye ziteeberezebwa okubeera nti zaakubibwa ebbeeyi. Alipoota y'emu eraga nti abakozi be bamu baagulayo buminzaani obukadde ne babussa mu bifo we bajja empya ezaali zirina okupima obungi bwa kasasiro alina okuyiibwa ekiteezi nga ekisinga okwennyamiza buminzaani buno obwagulibwa bwali tebukola. Akakiiko ka Paalamenti ka COSASE leero kasenkanya abakungu ba KCCA abadde bakulembeddwamu ssenkulu w'ekitongole kino era ne Road Mayor wa Kampala Ssaalongo Erias Lukwago y'omu ku balabiseeko mu kakiiko. Road Mayor Erias Lukwago yasoose okubagulizaako akakiiko ng'ono agamba nti abakozi ba KCCA abakola kino bamanyiddwa era alumirizza avunaanyizibwa ku by'amateeka mu KCCA Frank Lusa okuba nti gye buvuddeeko yaweereddwa obuvunaanyizibwa okukola okunoonyereza ku nsonga eno era ssentebe w'akakiiko ka COSASE Medard Lubega Sseggona asinzidde wano n'asaba KCCA okwanukula ku nsonga emenyeddwa waggulu. I have the Auditor General Report of 2011-2012 processed by our Internal Public Accounts Committee and they have presented the latest report 2025, January 2025. They indicated that our web bridge at Kiteezi was stolen by KCCA officials and took it to Rwanda. A memorandum which was received by the CPAC dated 22nd February 2012 showed that a brand new way bridge was stolen and replaced with an old and dysfunctional way bridge. To date, there is no functional way bridge to measure the quantities of garbage delivered at the landfill. It was very clear that the director legal police ID and caused the arrest. Now the director legal is here. Mukwanukula Frank Lusa ategeezezza nti ensonga zino zatuuse mwaka guno era naye bwe yasobodde okuzitegeerako kyokka ng'agamba nti oluvannyuma lw'okuzitegeerako yakwataganye n'ekitongole ekyabambega ku KCCA ekya CID okubaako okunoonyereza kwe batandikako. So this investigation is ongoing but we can follow up and find out how far it has gone, but for now I don't have any latest update on that. Ssentebe w'akakiiko ka COSASE Medard Lubega Sseggona alagidde Frank Lusa okuleeta akulira CID ku KCCA alabikeko mu kakiiko ng'ono oluvannyuma lw'eddakiika eziwerako akomyewo n'ategeeza akakiiko nti abadde yeetaagibwa taliiwo ali ku mirimu emitongole. I think it is bigger than that. Frank Lusa, would you call your CID officer who is handling this matter now? Chairman, I've had an opportunity to speak with the head of CID, ACP Mugwisaje, and he has informed me that he's out of jurisdiction. He has gone on official duty. Lubega Sseggona alagidde akulira CID ku KCCA alabikeko mu kakiiko olw'okubiri Ssabbiiti ejja era n'ekitongole kya Paalamenti ekyabambega ki CID nabo balagiddwa okuyingira mu kunoonyereza ku nsonga zino okumanya ebyakazuulibwa. I have a report next week from Mr. Mugwisaje. Yannyonnyole kubanga yakwasa obuvunaanyizibwa bw'okunoonya b'officers ba KCCA. By then aba director baani abaali bavunaanyizibwa lwaki mpaka nakati kusinziira ku recommendation ezaali zaakolebwa tewaliwo kyali kikoleddwa. Ngala clear program ne structure naye nga ekyokubba ebyuma ebyali bikola mu Kiteezi n'ebyuma n'okuspendinga ssente ku bitaliiyo ekyo twagala kinoonyerezebweko mu bulambulukufu kubanga ekyo obaolyawo yemu ku nsonga lwaki landfill yavaako obulabi. Joseph Seruwoza, BBS Terefayina, Ageesigika.